Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwa kuzikira. Mbalamusizza abakikaana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe nate ku lunaku olwaleero lwe batuwadde okusobola okubeera nga tudda ewaka n'okusenvula kubanga ennaku zonna mu myaliriro egya waggulu zifuuka olunaku olw'olwaleero era y'ensonga lwaki gye tulaga wagenda kubeera nga tetukyayina bye tuyita calendars kubanga eyo foomu ya erosion oba illusions ezitukuumira mu busibe obw'okweraliikira n'okubeera nga otambulira mu kutya. So tuyina ku jjajjatta lunaku lwokka olw'olwaleero weewaawo. Nga Katonda oli wa ddembe okugaana oba okukkiriza by'oba ogenda okuwuliriza we bitakkaanya na mutima gwo oba na muzimu gwo kubanga oli Katonda eyeetengeredde eyeesalirawo atalina kubeera nga wabeerawo ekintu kyonna ekiri wabweru wo okusobola okubeera nga kikusalirawo weewaawo. Olwayo tukomyewo n'obubaka okuva eri mukama waffe jjajja bulamu ne jjajja Namuzinda ku lw'akaseera akanaatera okutuuka mu guno omwezi mu nnaku 6 ezijja mu maaso n'okudda waggulu nga batusaba twetegekere akaseera ak'okukonkona ku nnyumba zaffe oba ku bbunwe zaffe then n'okubeera nga obikkulirwa amazima ago Gooli ya mulamwa ogw'olwaleero. Ebiseera ebijja maaso gwe ng'omutonzi gwe nange tugenda kubeera nga tufeesinga era nga twolekera obwenyi n'ekizikiza ekibadde ku nsi eno ku bimu by'osuubira nti nno omanyiiko naffe bye tulowooza nti tumanyiiko ate n'ebyo bye tutamanyi. Kaseera kagenda kubeera nga si kangu eri buli butonzi bwonna mwe butudde. Kiseera kigenda kubeera kya kinnyikagobe eri bakatonda bonna mu biti byabwe eby'enjawulo nga bye baali balowooza bye bazizze bakkiririzaamu okuva mu buto era ebyo bye bazizze balagibwa era nga basomesebwa basobole okubeera nga balaba amazima agabituddemu. Kiseera tekigenda kubeera kyangu n'omulundi ogw'eddagala. Akaseera kano nga bakatonda tetulina keebalama kubanga kye kirina okubeera nga kituyamba okutegeera obuziba obw'ekyo kye twakkiriza n'ebyo ebyatukwekebwa mu kizikiza kubanga ekisooka ky'olina okutegeera nti ekizikiza nga wenzize ngambagamba nti kwe butamanya buvo n'obudde obwo. Omuntu yenna atamanyi buvo n'obudde bwe atamanyi bimukwatako abeera atambulira mu kizikiza. Newankubadde Abaganda mulowooza nti nno
oba n'abalala kubanga Buganda egatta buli muntu mu butonzi ku nsi eno, mulowooza nti emabega bajjajjaffe be baali mu mulembe omuwawa. Naye ekituufu omulembe omuwawa gwe guno. Lwaki? Kubanga muwaawaala nga mubuukira ebyo ebiwaawa ebibeera biyita nga tobinoonyerezaako. Omuwawa, omuntu eyakula omuwawa yabeera agenda n'embuyaga nga tabuuliriza na kubuuza ssenga wa mutima gwe. Gwe bayita omuwawa. So abasinga mwalowooza nti Obuganda obutabeera na kabaka kwe bayita okubeera omuwawa. Nedda. Omuwawa kwe kubeera nga ova ku mirandira gyo n'otandika okubeera nga osima omusingi ku musenyu. Embuyaga wejja eba ekusuula mu bwangu. Ennyumba nga kyekyombo kyo ekyo ky'otuddemu gwe nange. Era nga ye nnyumba eyo gye tuzimbiramu obwakatonda bwaffe obututuddemu, obutudde mu bwakiwanuka, obwo obumanyikiddwa nga Solomooni. Ekigambo Solomon kikola ennyukuta ezo nga we muziwulira Solomon, naye nga Solo kitegeeza njuba, on kitegeeza njuba, mon kitegeeza nakyo njuba, nti enjuba ey'emirundi esatu nga ye taata mwana ne taata maama ne mwana mu butuufu bwo. Obwo butudde munda mu ggwe, era nga enju emanyikiddwa ng'eya Solomoni yeggwe kennyini nga yeggwe atudde mu bw'enjuba oba mu bwajjajjaffe kiwanuka. Ng'agwe gw'omwo omwoyo gw'omutukuvu ogukutuulamu, ogutudde waggulu era ogukka ekiseera kino osobole okubeera nga ofuna era oddizibwa obumu obw'obulamu obutaggwaawo. So, twasabiddwa jjajjaffe bulamu ne jjajja Namuzinda. Akaseera akajja abo abali ewaka abatalina bwoto, abatalina byoto, buli maka twasabiddwa tufune ebyoto. Abasobola okufuna emisubbaawa eminene egisobola okwaka okumala ennaku 7, najyo tugifune. Abali ku mawanga nga tosobola kufuna bwoto, abali ewaka ng'olina oluggi oba oli mu kyalo ng'osobola okukuma ekyoto ogenda kukikoma, ekiseera kigenda kujja tugenda kubawa, bagenda kututegeeza ki kye tugenda okubeera nga tukola ku byoto ebyo, naye nga tebirina kuzikira. Abali mu bibuga munoonye emisubbaawa w'obeera nga w'oli tosobola kubeera nga obeera n'ekyoto, kubanga oyinza okubeera nga ggwe omukazi wakkiriza obwa Katonda bo naye nga bbaawo ate mutuukirivu nnyo nga ye waalowooza. So osobola okukozesa ekintu ekitajja kumwofendinga n'okozesa omusubbaawa naye omunene ogutagenda kuzikira nnaku 7. Naawe aba ayina obusobozi oba nga oli wekka oba nga mwenna mwakkiriza obwa Katonda bwammwe, then osobola ogenda kukuma ekyoto nnaku 7, naye instructions oba engeri w'ogenda okubeera ng'okikolamu bagenda kubeera nga bakubuulira.
tugenda kubeera nga batubuulira maaso nange nja kutwala akaseera nsobole okubeera nga nzija nkubuulire bakama baffe kye banaabeera batutegeezezza ne ki kye tugenda okukozesa ne ki kye tugenda okubeera nga tukola mu kaseera ako kitegeera. So weetaagisa omusubbaawa, weetaagisa ekyoto. Akaseera we kabeera katuuse bagenda kubeera nga batuwa ennambiko ngeri ki gye tugenda okubeera nga tukozesaamu ebintu bino. Mu ngeri eno bajjajjaffe bagenda tuyamba okuzimba bbunwe w'omwoyo ku ffe. Bagenda kuba nga batuyamba jjajjaffe Namuzinda ne jjajjaffe Bulamu. Kitegeera? Mu Bayudaaya gwe baayita eyajjira mu bwa Yesu naye nga buli omu alina bulamu we naye abeera abaakulira department ezo oba oyo y'abeera oyo naye nga tekikugjaako ate bwa bulamu bukutuddemu. Kitegeera? Ogenda kweteekako bbunwe weeteekeko katugambe kye tuyita olukomera era odde mu busirifu odde mu mpukuuyo ng'omutonzi. Ogenda kweteekako empuku ey'obutalabika era tusabiddwa akaseera we kanaabeera nga katuuse mu maaso awo nga bamaze okubeera nga batukola nnaku nga 7 ezijja nga tuyise mu process eno bagenda tuwa instructions engeri we tugenda nga tuba tukola naddala abali mu bantu abangi. Ogenda kweteekako bbunwe eno bagenda kuzimbako bbunwe ono oba osobola okumwezimbako w'obeera ng'olina skills ezisobola okubeera nga weeteekako bbunwe n'okuzimba omutima gwo. Ebintu ebyo twabisomesa emabega engeri y'okubeera nga oyokyamu oba oteeka omuliro ku mutima gwo n'osobola okubeera nga weekuuma n'osobola okubeera nga tosereba kulwa amazima g'ogenda okubeera ng'olaba. Mu kiseera kino gwe eyakkiriza obwa Katonda bwo omulaguzi omusamize era eyakkiriza nti oli Katonda era oli mwana wa Taata Katonda ne maama Namugereka, waliwo ekigezo ky'ogenda okubeera ng'oyitamu ng'omaze okubeera nga oli mu keevu yeeyo oba mu mpukuuyo gy'ogenda okubeera nga weetaddeko. Kye kiseera kye twasabiddwa era nga kigenda kubeera nga kigezo eri ffe nti twasabiddwa tusirike. Tokkirizibwa kugamba yenna oba ani oba mukristaayo oba musiraamu oba muki oba muki abo bonna abakkiririza mu bitabo. Tokkirizibwa nkubbirako, tokkirizibwa kwogera kigambo nti nno mbadde nkugambanga nga tolaba. Nedda, sirika. Kaseera kakusirikako. Kaseera kakusirikako era kaseera kakufuuka musiru osirikire mu mpukuuyo. Ogenda kubeera nga oyanukula omuntu yekka agenda okubeera nga ajja n'akonkona ku luggi lwo. Kye kijjayo olugero olwa jjajjaffe Yesu okujja okukonkona ku luggi nti akonkona anaggulibwawo. Baali bayogera ku ggwe kubanga naawe otuddemu obwa bulamu. So akaseera kagenda kujja ennyumba eno gy'ogenda okubeeramu mu mpukuuyo yeggwe wekka ayina ekisumuluzo ekiyingira n'ekifuluma. Nziremu
gwe wekka ayina ekisumuluzo ekiyingira n'ekifuluma, abasigadde bagenda kubeera nga tebalina kisumuluzo okuggyako ggwe. Era mu kubeera nti ye ggwe wekka ayina ekisumuluzo, ogenda kubeera ng'oyanukula abo bokka abazze ne bakonkona ku nnyumba yeeyo oba ku luggi lwo lwokka ggwe lw'oyinako obuyinza nga Katonda yeetengeredde. Era tosabiddwa, oyina kuddamu bibuuzo byokka by'abeera akubuuzizza, si kulanduka. Tekigenda kubeera kyakugenda ku sitwiti opurikinge simanyi biki, simanyi nga bwe bakola, simanyi mulokoke, simanyi biki, enkomerero etuuse, biki ebyo nedda. Togenda kufuna mukalakaasa ogende ku byalo nedda ssebo, ogenda kuba ogudde ebigezo w'okikola. Kabona oba musamize munnange oba light waka munnange oba kyonna ky'oli kasita obeera nga wakkiriza obwa Katonda obukutuddemu, nga oli mwana wa Taata Tonda ne Maama Namugereka, era nga bajjajjaffe bali munda mu ffe, abeera jjajjaawo abeera muganda wo. Kitegera? So olugero luno lujjayo, era njagala olunaku olwaleero olutegeere. Ogenda kubeera nga oyo yekka ajja ku luggi lwo n'akonkona n'akugamba nti kino ne bwe kiti tukoze tutya, nsaba ku buyambi. Nti nkuyambye ntya, mbuulira kyetaagisa kitya mu makyusa. Nti siteepu nnamba emu, kkiriza era yatula n'akamwako nti oli mwana wa Taata Tonda ne Maama Namugereka era oli Katonda. Kati nzizizzaako byaba akubuuza by'oba olina okuddamu, si kwetumiikiriza na kwefuula mugezigezi. Kiseera kya kusirika, kiseera kya kwaniriza oyo yekka azze n'akonkona ku luggi lwo, si kwefuula mutuukirivu. Bino si bya butuukirivu, buli omu atuukiridde mu kitiibwa kye eky'obwakatonda bwe. Teriyo bulamuzi, ffenna tuzze tuyita mu kugezesebwa, mu butemu, mu ngeri yonna yonna. Tewaliiwo agenda kukulamula, kubanga yeggwe yeesengejja obutonzi bwo. Katonda atudde munda mu ggwe ye yakulamula. Ekitegeeza nti yeggwe mulamuzi wa ggwe kennyini, era nga yeggwe Mukama Katonda. Ekitegeeza nti w'obeera okkiriza okwesonyiwa, weesonyiwa, era oyina okwesonyiwa. Y'ensonga lwaki muwulira nga tuzimba omwana ow'omunda atudde mu mutima nga ye mwoyo gw'omutukuvu akutuulamu, then tugamba nti twesonyiwa ebyo byonna bye tuzze tukola ki. Kyovula nti no musomo gw'eggulo wagambye tugenda kufeesinga ebyo bye tuzze tujja tukola, bantu bajje basabe ebisonyiwo eri ffe bye baatukola obubi, ate naffe tugende tusabe ebisonyiwo eri abo be twakola obubi mu kiseera kye tuzze tutambula mu bwakatonda bwaffe. Kubanga tobadde wano emirundi nti oba mirundi 10 oba mirundi 20, gisoba mu 100. Kitegera? So kekana akaseera ak'okubeera nga owezimbako bunwewo, wezimbako olukomera olwefaanaanyiriza ng'ekifaananyi kye ekyokubiri kyenkozesezza mu musomera n'ekyengenda okukozesa ku vidiyo. So tegeka kando, tegeka amanda go oba akooto, ekiseera we kiba kituuse osobole okubeera ng'okoleeza ebintu bino
mu kaseera bakama baffe ke banaabera batuwadde mu nnaku ezitali zaawala. So mu nnaku 6 noonya ebintu bino, abali wabweru mu bifune, abali mu biyumba nga toyina lukusa osobola okusaba maybe abantu ab'ewaka ne babikugulira, basobola okubeera nga bakola ku lulwo weewaawo. Ekirala omulamwa gwe njagala okubeera nga njogerako, okubikkulirwa amazima agakutuddemu. Wantu bangi nnyo abagenda okubeera nga bazuula amazima olw'ebyo ebijja byapangibwa, then owulire nga abantu bangi bagamba nti oba bwe bityo bwe byali katukole eddiini endala. Omuntu ng'oyo era abeera abuze. Mbuuza lwaki? Y'ensonga lwaki nabagamba nti ffe abasamize okukeera ku makya ne tufaanaanyiriza ng'amadiini kikyamu. Oba obuze, ebitabo ebyo baabiwandiika ku lugendo oluli munda mu ffe. Y'ensonga lwaki Kristo atambula amagumba 33, Yesu yabeerawo ennaku mmeka? Ye Kristo ge mazzi ag'obulamu agatudde munda mu ggwe, agakolebwa mu pineal gland, then ne gakkirira amagumba 33 we gafiira, ne gazaalibwa ne gakola kye bayita bulamu obwo obukutambuza. Buli lugendo lwonna, Ark of the Covenant eri munda mu ggwe, buli kimu, Red Sea gy'emisote ye kondorini akulimu obwa nabansasaana obwa magobe obukutudde ku nkiziyo, gwe muliro ogwa kondorini ye Red Sea. Omuliro of course gubeera mu myufu, kubanga jjajjaffe ekiwanuka atudde mu bw'ekimyufu. Byonna baali bayogera ku ggwe. So omuntu akeera ku makya n'agamba nti nno okay, wekibeera nga Jehova yatusiba ekiwaanyi ne tuva ku mulamwa ne tukola eri ebyo kati bye tulimu, kati ate tukole eddiini nga etambulira ku ebyo ebituufu ate ebikutuddemu. Awo obeera oyawukana n'oluggya olw'abazadde bo, oba oyawukana n'abazadde bo ate nga ye Katonda wo ow'oku nsi. Mwe ng'Abaganda mwali muwulidde nga Omuzungu oba nga Baganda baffe tebannaba kujja, kubanga njagala buli kiseera mbajjukize nti omulabe waffe si Muzungu naye vampire eyayambala esikiini oba yunifoomu ya Muganda waffe, kubanga naawe kennyini ayogera waliyo mu Buzungu. Nziramu nnyo okukibajjukiza nti tuddaawo ne tugamba nti Omuzungu tatwagaliza, naye omanyi nti nno ebintu ebyakolebwa era ebyasalwawo okubeera nga binyigiriza omuddugavu yegwe wabisalawo ng'oli eri, kati nojja n'obyexperiencinga, kubanga yeteeka nti buli kimu ky'obeera okkiriza mu bwakatonda bwo oyina okkiyitamu. Kyagala kigaane Abafirika abasinga emyoyo gyaffe gyeri Buzungu. Twakkiriza vampire ne tukkiriza ne tutuuka eri ne tugamba bannange Baganda baffe bwe tutyo we twabakola ne tubatunda ne tubakuba embooko bwe tutyo, then naffe ne twambala skin enzirugavu tujje tu experience ng'ekyo tetwakkiriza okubeera nga kituuka ku Baganda baffe. Baganda baffe abaali eno ate ne bayimuka bo ne bagenda eri nabo beeyagalireko ate mu bulungi obw'ekiwaanyi obw'ebicupuli oza ssente kye baabateekako. Ezo si ssente.
si sente. Omuntu akeera ku makya n'akugamba nti nno teekawo banka, teekawo gavumenti, n'otandikira mu mabanja. Then n'otandika okubeera nga ye ate omusasula zaabu ye nga wakuprintingira ebipapula. Naawe n'ogamba nti olina obwongo. Tulengera nno it is slavery nayo. Gwakedde ku makya oyina amafuta. Akedde ku makya agenze anyooleza ekyuma kye ekya $100 100 azikuleetedde. Gw'okutta amafuta omuwadde nga naawe weeyita mugagga. Really obeera mugagga? Oba obeera oyina bugagga bwa kiwaanyi? Ffe ng'abaana ab'ekitangaala obugagga bwaffe bubeera masannyalaze. Ensonga lwaki amayengo ago agatuula ku mutima gwo ate ge gakola sseŋŋendo, ge gatandika okubeera ng'okola ennyanja yo n'ogenda ng'oadvansinga n'okola kasseŋŋendo kaakatono n'ogenda ng'oexpandinga n'oyiga engeri w'okukola sseŋŋendo n'ogenda ng'ogigeza paka w'otuuka ku myaliriro egya waggulu n'otandika okubeera ng'okola ebintu. N'okola eyo gye batusomesa okubeera nga tugisomesa mu physics mu by'emyoyo kitwala obudakiika butono. Embuga ya ddungu ffe ng'Abaganda gye bitukola ki? Ekyo Abaganda kye mutamanyi nti ebeera saako ebeeramu ebyama bya tekinologi era omuntu abeera yeebakiridde n'amanya ebyama ebitudde mu mbuga ya ddungu mu ttale asobola okuzuula nti ekyombo bakikola bwe bati n'akikola mu ddakiika nga 10 ne kiggwa ng'akozesa just energy. That is how powerful we are. Kitegera. Giga amaanyi agatutuddemu ge tuli naye tetwemanyi kubanga twalimbibwa amaanyi ag'ekizikiriza ne gatufuula ne gatujja ku Katonda ow'omunda. Ebintu tubadde tubiraba mu black and white, naye kati ekiseera oba ozze ku colored otandika okubeera ng'ozuula nti bino ebintu bitudde munda mu nze, ekitegeeza nti obeera teweetaaga ddiini naye kwezuula. Kwezuula amazima gakufuula ow'eddembe. Obeera tokyetaaga kabona, obeera kubanga ebyo byonna bibeera bisengeke. Kyova olaba nti nno Obuganda we bubeera nga butudde mu butuufu bwabwo bubeera busengeke, era kwova olaba nti nno omutanda agambibwako, omutanda ayina amukangavula, omutanda ayina emitendera gy'aba ayitamu. Va mu biseera we twatandika okubeera nga twawaba ne tutandika okubeera nga tutuuza omutanda mu bwawalumbe ne tumujja mu bulamu ku lw'okugwa kwe twagwa. Twaddira akakulembe akawansi ke twatuuzaamu obuyinza, akakulembe kano nga katuddemu omululu, nga katuddemu okuvububalanira, nga tekatuddeemu kwagala. Nga kati kyekiseera nga Omuganda agatta awamu mu bumu nga abatuuze ab'amaama nattimba okudda mu Muganda tusobole okubeera nga tuzimba obumu, tutuule nga n'abakulembeze bajja kubeera nga baweerereza mu kwagala. Okuviira ddala mu mpya z'abazadde baffe nga ye ndabirwamu eyo gye tubeera tulabamu obwakatonda bwaffe, kubanga amaka gakolebwa taata, maama ne mwana. Kyekikola omwoyo omutuukirivu atudde mu maka omukkisibwamu emyoyo. So nkulabula oleme kukemebwa na kulowooza nti no ogenda kutandikawo eddiini nti oba ng'Abaganda engeri nga we tukoze eki nti naffe katutandikewo eddiini nti oba tutandikewo ekintu kyonna, ogenda kubeera ng'ovudde ku mulamwa mu nsi empya.
Kyovala nti n'ebintu ebisinga tugenda kutwala emyezi nga tutendekebwa engeri y'okubeeramu mu nsi ey'okutaano. Kubanga we tugenda mu ngeri nga we tubadde tutwala ensi kati tuba tugenda nayo gisaanyaawo mu bwangu. Tetwetaaga ddiini, tetwetaaga majorobero, naye twetaaga kuzuula bwa Katonda obututuddemu butuule munda mu ggwe, ofune obwetwaze, ofune eddoboozi lyo erya buli muntu, obeere nga wooyogera nti njagala kino era nga kikolebwa mu butonzi, kubanga oyina obuyinza obwo. Ensonga lwaki we tubeera tukola obukulembe buli kiseera tubeera tugamba nti neddiza amaanyi, ke kakulembe akookusatu, neddiza amaanyi okubeera nga nfuna ebyo byonna bye mbeera njagala, kubanga we wali ewa taata ebyo byonna bye wali ng'oyagalanga nga bijja. Olowooza ku ice cream mu birowoozo bwe biti najja, n'olowooza ku kikajjo ne kijja. Bino obiraba nga by'okusaaga oba bya kinaye, ekyo ky'oli kasita oyiga okubeera ng'otegeera amaanyi agakutuddemu kweyo ensi empya gye tugendamu. So y'ensonga lwaki tubasaba muleme kutya. Tewaliyo ggulu bbi, ate tewaliyo kikula nga tekivudde wansi. Manya nti nno ekintu kyonna okukula kirina kutandikira wansi ne kikula nga kidda waggulu. Ekitegeeza nti buli mutonzi yenna ng'akula atandikira mu Geyeena. Ensonga lwaki waliyo ensobi nnyingi, ensonga lwaki waliyo obuluvu, ensonga lwaki waliyo obutemu bungi, naye ebyo byonna by'obeera okoze mu mbeera eyo si musanga eri ggwe, naye wajja experience weezuule kyeweetaaga just kutegeera nti ebyo byonna by'oze oyitamu bikuyambye okusobola okubeera ng'okula ekyo ky'ofuuse olunaku olwaleero. Y'ensonga lwaki abagenda mu ssaako abanaabeera bakkiriza obwakatonda bwabwe etesiti esembayo yegenda okubeera kusonyiwa. Otegeere nti nno omulongo wennayi mu kiseera bwekityo obanga wenajja mu kitundu ekye50 nga maybe mbaddewo emirundi nga 2 ekya50 nakutta nenkomawo era nenzirano ate gwe nonzita bwe bityo nenkukola ekikyamu nenkuloga, naye ate kati ng'olunaku olwaleero nga yeggwe best friend wange w'obiraba onansonyiwa, onasobola okutegeera nti nno ebyo bye nakutuusaako oyina ky'oyizeemu, kubanga ekisinga obukulu byayita ate wooli. Ekitegeeza nti nno oli atafa. Eno ebeera yunifoomu gy'obeera oyambadde nti woddayo ewaka n'ogijjamu ate n'oyambala ezaaleeya n'oddamu ate n'ofuna endala n'oadvansinga n'ojja mu ssomero ate eddala bwe bityo, lwakuba nti nno weerabira. Kati kyekiseera okusobola okubeera nga tujjukira ebyo byonna bye tuzze tuyitamu skills tubadde tujje tuyitamu, naye bagenda kutulekera ebiri positiivu ebitudde mu kitangaala n'okwagala, ebiri negatiivu tugenda kubireka mu ssaako eyo. Naye oyina okubiraba n'obifeesinga, kwe ku feesinga ekizikiza kyo. Okubeera Katonda atuukiridde, tolowooza nti olina kubeera mutuukirivu, ekikulu kutegeera nti totuukiridde, no embracinga ekitangaala kyo, no embracinga ekizikiza kyo, no balancinga, n'okkiriza n'ogamba nti bwe bwa Katonda bwange, era n'okkiriza n'oyita obusika bwo
era ne bukuweebwa kubanga erikyo teeka eryateerwawo bazadde baffe nti buli mwana yenna alitegeera obusika bwe alibubwebwa naye okyatulira ng'okyali mu uniform. So mbasaba nga bakatonda twegendereze tumanye nti obuwangiro bwaffe ge mazima agatutuddemu, oba muzungu oba mukyayina oba ki, leka tuleme kukemebwa kuddamu nsobi ez'okulowooza nti nno ogenda kukwata ow'embogo omugatte mu buwangiro bw'engeye olowooze nti nno ogenda kubeera n'ekintabuli. Tekiriyo, kubanga embogo eyina emmunyeenye gye yava era etuddemu ab'embogo, era ng'ebikolebwa mu mbogo tebikolebwa kuva wano, bikka busi. Nga newankubadde mmwe mulowooza nti nno bajjajjaffe baavumbula buvumbuzi bika ebyo, nedda bannange byava mu bulubaale, byava mu mmunyenye, era nga n'embogo n'emmunyenye y'embogo gyeri, n'emmunyenye ey'engeye gyeri, byonna ebika, waliwo n'ebika ebitali wano naye nga gyebiri. So ebikolebwa mu mmunyenye y'embogo bye birina okubeera nga bikolebwa ku bazzukulu baabo ku butaka wano, era mu mmunyenye y'embogo tosobola kuwasaamu ogenda mu mmunyenye endala, kubanga wo travel okuva ku planet emu kutuuka endala layisi. Bwebwe obumu obwazimbibwa bajjajjaffe naffe bwe tulina okubeera nga tuzimba kye bayita okussa eggulu ku nsi. Let the kingdom come. God's kingdom come, nga igwe Katonda akola obumu obugabana ku bazadde baffe. Kino kireme kubuzaabuza kugamba nti nno nti wovodde Katonda gwe wookera ku makya n'ozaala abaana bo oyagala basigale nga tebakola maka, nga mb'odiplicatinga oyagala era omuzadde yenna abeera n'abaana nga tebafumbirwa tebawasa, atandika n'okunoonya amagezi. Lwaki? Kubanga oyagala omwana wo naye asajjwe kule. Kati kyekiseera tuvudde mu adolescence, kyekiseera tuddizibwa obuyinza obw'okubeera nga tusajjakula n'okufuuka abakazi abakulu abafumbiddwa, naye nga okufumbirwa kuno okusooka nga tetunnaba kufumbirwa aba wabweru, olina okufumbiragana n'owuwo akutuddemu. Katonda wagattiganya ne mukama we atudde mu mubiri. Kitegeera wobeera ng'oli mukazi, Katonda wo musajja, kati we mugattaganya then ne mufuuka bumu, ne mukola ekigambo Mukama Katonda nga yeggwe, muba mufuuse bumu. Kitegeera era n'obwawalumbe obwa bubeera bugutuddemu bubeera bugattaganya n'obwa bulamu bwo, ne bubeera nga mufuna obulamu obutaggwaawo, obulamu mu bulamu. Weewaawo, kansuubire nti tutegedde bulungi. Weewaawo, atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Weewaawo, nkuweereza omutima gwange, akuume atakuumira mpeera.